Okuloota ebinyira n'ebiwundo nga biri mu nnyumba kitegeeza ki? Akati omwami ono abuuzizza ekibuuzo kino kamwanukule. Akati obuwundo bwe bubeera mu nnyumba ebiseera ebisinga obuwundo bulanga embeera embi esobola okujja mu famire eyo. Obuwundo busenga mu nnyumba nga buyina ebirango byabwo oba bye bulanga ebijja mu maaso. Obuwundo bubeera mu nnyumba nfulukwa. Obuwundo bubeera mu nnyumba nga nfulukwa. Ebinyira bibeera mu kintu ekifulukwa. Ekifulukwa kye ki? Ekifulukwa ye nnyumba eyalimu abaagirimu, wabula mu budde buno nga esulwamu myoyo. Mu budde buno nga esulwamu myoyo. Ekiswa ekyafuluka naye nga kyaleka engeri ya space ng'eringa akayumba munda kitera okwekwekamu ebinyira. Ekiswa ekyafuluka kitera okutuulwamu emyoyo egy'enjawulo era tekibulamu misota, tekibulamu busolo obw'enjawulo. Ekiswa nnyumba. Ekiswa bwe kiba nga kiramu kirina ebikibeeramu ye nnamunswa n'ebibye. Ekiswa bwe kifuluka kiyingiramu embeera y'obutalabika, era ekiswa nga kyafuluka osobola okukifunako obubaka, era kiriko n'eddagala kubanga kifulula ebyeyibeera byakulemerera ku mubiri gwo by'obeera oyita nabyo, gamba ng'ebisiraani, amalogo. Ekiswa kikola omufulula. Ekifulukwa ekirala ye nnyumba gye twandiyise nga ekkanisa, ekereziya. Ebyo bibeera bifulukwa. Okitegedde? Bibeeramu abantu ne bafuluma. Okitegedde? Ekereziya oba ekifulukwa oba ekkanisa ebalibwa mu nnyumba ey'ekifulukwa. Ekiyitibwa ekifulukwa ye nnyumba eyabangamu abantu ne bamala ne bavaamu. Okitegedde? Ne mugisiba. Oluusi neegwako n'oludda olumu kyekifulukwa. Kereziya ebeeramu abantu ku makya ne zituuka essaawa 8 ne baabuka n'esibwa. Okitegedde? Bw'eba n'endabirwamu ezayatika gy'emiryango gy'ebintu eby'enjawulo mwe biyitira, gamba ng'obunyonyi, obutaayi, obuwundo, ebinyira. Okitegedde? Ye kereziya. Ennyumba etabalibwa mu bifulukwa ye nnyumba eggulibwawo ku makya ng'erimu abagibeeramu era ne bagisulamu deyire, gye bayita ennyumba. Okitegedde? Essinzizo oba ekkanisa oba ekereziya tebalibwa mu nnyumba ez'abantu ezisulwamu abantu, wabula kuŋŋaanyizo erituulamu abantu ne bamala ne bafulukamu. Okufuluka kwe kuvaamu olumu. Okufuluka nti ebadde ennyumba ne bafuluka. Okufuluka tukubalira mu bigambo ebiyitibwanga bonoga nti okupuluka. Babaddemu kirindi bonna ne baggwamu, ennyumba eyo neesibwa. Y'ensonga lwaki kereziya oba ekkanisa zibalibwa mu nnyumba eyitibwa ekifulukwa. Kereziya tebaamu kitanda, kereziya tebaamu bbugumu ly'abantu, libaamu ssaawa busaawa. Okitegedde? Neemala neesibwa. Bwesibwa kisobola ogitwalira essabbiiti nnamba oba essande nnamba okugiggula. Okitegedde? Ennyumba bwe zityo ze nnyumba z'obuwundo oba ebinyira. Singa mubeera n'amaka gammwe abantu bamu bonna ne bafa, abazzukulu ne babajjamu ne babatwala mu bakuza, ennyumba yebalibwa mu kifulukwa. Okitegedde? Ekifulukwa. Ekereziya zibeerako emisaalaba waggulu. Kereziya kifulukwa. Omusaalaba gubeera ku ddaalo era omusaalaba gwe musaalaba gw'omuntu ogulanga omuntu ng'afudde mu by'eddiini nti atambadde ekkubo ly'omusaalaba. Ensi agiyiseemu mu kusoomoozebwa, mu kugezesebwa
era nga bw'afudde agenda okusanga omusaalaba omulala. Okitegedde? Kubanga omuntu tafa yenna, omuntu asigaza omwoyo, omwoyo gusigaza ebibuuzo ate omwoyo guba n'ebyokukola. Ku nsi ebaddeko okusoomoozebwa, abadde n'okusoomoozebwa, omusaalaba guli nti ne gy'alaze agenza okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, bo nga bo munono yaabwe bwe kiri nti omusaalaba gwe gutegeeza akabonero ka Yesu. Ensi yagisangamu okusoomoozebwa. Okitegedde? Omusaalaba gwe yatambuza kati yennono y'abamadiini ey'omusaalaba. Era buli muntu ayingira mu ekereziya oba ekkanisa nga kuliko omusaalaba oba obeera mu bigere by'oyo gwe bayita Yesu nti ogenda okutambuza omusaalaba, kabonero akalaga nti ensi si nnyangu. Oyingira mu ekereziya ogenda okwesabira obulamu bwo okulabika nga buddawo okusinza ku musaalaba gwe weetisse, kubanga teri muntu agenda kusaba ng'ali bulungi. Abantu abasinga ebiseera ebisinga okusaba bakutwazamu bizibu. Mulimu abasaba olw'emirembe abamanyira nti nina okusaba naye ng'ennamba esinga obungi omusanga yeewombeese naye ng'alina ebizibu bimulumya omutwe. Kale no gwe musaalaba gugubeera kabonero waggulu, kabonero ku kyaki. Okitegedde? Kakati ennyumba eyo lyandibadde nga bw'onoogamba nti liringa ddaalo, ekyaki liringa ddaalo. Okitegedde? Era ndowooza enzimba zaazo omuziraba liringa ddaalo, kalinga kabonero ka Kristo nga bwe banakutwala ku lusozi kwe yafiira ate ne bamala ne batambula ekitundu ekirala okumutwala omuziika. Olusozi olwo ne lweragako emisaalaba nga kwegiri gyesimbyeko nga n'ow'emitala agirengera. Kati ke kabonero koolaba ku kyaki. Ekitegedde? Kyaki ezo eri abagoberezi b'amadiini ago zibajjukiza Kristo, amafa ga Kristo, omusaalaba gwe yayitamu n'embeera ze yayitamu ne ze baamuyisaamu, bo nga bo munono yaabwe engeri gye bataputamu enfa ye. Okitegedde? Kubanga munono zaabwe ez'abazungu mu buwangwa bwabwe ebyafaayo ebyo biteekwa okuba nga byaliyo, lwakuba si byaffe wano era si bibanyonnyola nti byaffe wano. Nedda, ebyo si byaffe wano. Ate ekyokuba nti si byaffe wano tekitugaana kubinnyonnyola, okubibasomesa, kubanga omuntu okusamira olina okuba nga olina lisaaki amala. Okitegedde? Kakati bo bajjukirirako Kristo, enfa gye yafaamu n'ebyo bye yayitamu, ne bateeka akabonero ku musaalaba waggulu nti buli anaayingiranga kereziya eno anaasabanga asinziira mu kubonaabona kw'oyo. Okitegedde? Naye n'asobola okwebonereza ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ke kabonero ak'omusaalaba. Kati kereziya eyo kifuulukwa kya Kristo, yagirimu n'agivaamu n'agirekera abalamu bayite mu kkubo lye yayitamu nti batuuke ewa Mukama Katonda. Ennono bw'ekyo bweyogera. Olina kuyita mu kkubo lya musaalaba okutuuka ewa Mukama Katonda. Era ne mu lubaale eno bwe kiri, teri atereeza lubaale nga tayise mu bugigi. Olina kuyita mu kubonaabona, olina kuyita mu bulumi, olina kuyita mu bugigi. Lubaale si wakkakeeka. Okitegedde? N'amadiini bwe gali, era ennono zifaanana. Okuyingira mu kyaki omala kunaaba, lwakuba nti bo ab'amakyaki bagayaavu mu nsonga eyo, naye emizikiti yo eyo ensonga zigikwasa maanyi nti okugenda okusaba omala kufuna udhu, omala kunaabako bulungi nnyo n'otukula n'olyoka ogenda n'osaba Omukama oba n'osaala. Okitegedde? Mu ekereziya bakansira amazzi. Ku miryango gy'ekereziya z'edda kwabangako amazzi omuntu gasooka oba kwekansira oba kwemansirako, bwe bityo n'alyoka kuba akabonero k'omusaalaba. Okitegedde? Kakati mu buwangwa era omuntu teyandigenze kusaba bajjajjaabe nga tamaze kunaaba. Okitegedde? Onaabako mu ngalo, osobola okunaaba ku lweza n'ebbombo, ate ne bw'obeera oyingira mu mbuga za lubaale amazzi gabaawo ku mulyango oba eddagala libaawo ku mulyango era bamala kukansirako. Kale nno ennono ze zimu naye buli ggwanga mu nnono yaalyo. Buli ggwanga lirina kutuula mu nnono yaalyo wadde ze zimu naye zaawukana
obulombolombo n'empisa n'ennono. Kati ziri ennono ezo ze mbadde nsomesaako z'Abazungu, n'ez'Abawarabu nazo z'Abawarabu, ezaffe eza wano nazo zaffe eza wano. Buli omu alina kusinziira mu kike, mu nnono ye, mu buwangwa bwe, n'alyoka amanya Mukama Katonda. Kristo si wa wano, okitegedde? Ffe bali gwe bayita Kristo wano gwe tuyita bulamu, ye waffe owa wano, okitegedde? Kale buli omu mu nnono ze, buli omu mu buwangwa bwe. Kakati ekyaki kifulukwa, okitegedde? Kifulukwa. Era ekyaki ekyalwamu bantu mu wiiki omulundi gumu ng'oggyeko ennaku ezimu ze babeerabeera n'obukolokolo, naye kyaki ekyalwamu abantu mulundi gumu, ate era tebazibizaamu, era tebakeesezaamu, era tezisulwamu, tezibeeramu bitanda, kitegedde? Tezibaamu buliri nti omuntu anaabeeramu n'abaana ng'akeera kweggulira yeggalira n'afumba wali ekyenkya, nedda. Era kyaki ebeera n'ebbugumu ly'abantu olunaku lumu mu wiiki, okitegedde? Kati ge matwale agabeeramu obuwundo n'ebinyira. Obuwundo bubeera wantu wasenguka bantu. Obuwundo bwe bujjanga mu nnyumba nga mubeeramu ne famire yammwe n'abaana, kyandibadde kirungi okubugobamu. Obuwundo bulinga ekinyonyi ekiyitibwa mpaabaana. Mpaabaana bw'aba akaabira nnyo ku nnyumba ewuwo wasobola okugwawo obudde bwonna ekikangabwa, kubanga mpaabaana kinyonyi ekituddemu obutalabika, obuyitirivu ate obwekyama ddala obw'omunda, kye kinyonyi mpaabaana, okitegedde? Akawundo kalanga famire yammwe okufuluka, okitegedde? Akawundo si kalungi. Era mu famire omusenga obuwundo, ebiseera ebisinga obungi kabaka abaazibanja, naye ng'azibanjiza mu kitundu kya Walumbe. Obuwundo butambulira mu mayembe ge ag'ekyama, agakusekeeterera empola n'olwala paka lw'osaanawo ne baguyita n'omuteego, kitegedde? Ke kawundo. Era akawundo n'ebinyira bitambuliramu amaanyi g'emisambu ag'ekyama. Era obuwundo obusanga mu mpuku ez'enjawulo. Obuwundo obusanga mu mpuku n'ebinyira mu mpuku ez'enjawulo. Mwe mubeera ebinyira, mwe musangibwa ebinyira. Ebinyira bituula ne mu bibira. Ekibira kibeeramu abantu nga bayitamu buyisi oba kusenyanku, okitegedde? Ebiwundo oba ebinyira bibeera wantu ewabeera abantu akaseera ne bamala ne bavaawo, okitegedde? Ebiwundo tebireekaanirwa oba ebinyira tebireekaanirwa. Era ebiwundo bwe bibeera ewantu ewaleekaana nabyo bireekaana. Bwe biyingira mu nnyumba nga mulimu abaana nga baleekaana, nabyo bisula bireekaana. Tebireekaanirwa, bireekaana. Ekyokulwanyisa kyabyo kuleekaana oba okwesunaasuna ne biba nga bikaaba, kyekyokulwanyisa kyabyo eri abantu. Byo biba bisuubira nti bwe binaaleekaana bijja bamalako emirembe mu fulume enju eyo. Byo bibeera watali bantu, bibeera bantu we baava, okitegedde? Kale no obuwundo bwe bulaba nga mu nnyumba yo bubonero obulaga nti mu nnyumba omwo mulimu kabaka abanja mu nju omwo. Ebinyira bitambuliramu ekitundu ky'emisambwa egy'ekyama, emikusike, okitegedde? N'ebiwundo bitambuliramu ekitundu ky'emisambu egy'obulabe egy'ekyama, emikusike, ekitundu kya kabaka bulamu oba mu katundu ak'amayembe bwe twandigambye, okitegedde? Kale nno obuwundo si kirungi kusenga mu nnyumba z'abalamu, si kirungi. Ekyo nkikugamba seebuuziza na ku muntu mulala yenna. Obuwundo si kirungi kusenga mu nnyumba z'abalamu. Obuwundo tebubeera mu nnyumba z'abalamu, bubeera mu bifulukwa nga bw'olaba enkwale bwezannyira ku malaalo. Obuwundo bugwa mu kkowe eryo, okitegedde? Nga bw'olaba enkwale bw'ebeera ku malaalo, ebeera ku kijja kwenaabira, kwefuumulafuumula enfuufu ettaka n'ekolawo akafo ng'ewabiikirwa enkoko weenaabira, okitegedde? Era obudde buba busaasaana, era ziba zikaaba zigenda ku kijja. Kati n'akawundo kagwa mu foomu eyo, okitegedde? Obuwundo si kirungi busenge wuwo nga mu nnyumba mubeeramu abantu. Enkya oyinza okusanga amaka go nga bagasibye, oba nga nnyinimu afudde, oba nga omukyala waamu afudde, oba nga abaana baamu kuliko anogose. Obuwundo we bubeera tewalina kuba bantu. Bwe mubeerawo wabeerawo ekibagoba okubasaanyaawo nga famire, oba okusannyalaza abadde nnyinimu
bw'abanga yabadde anoonya ssente buli kimu muyimiridde ku ye era abasigaddewo muba mulina kusenguka. Kansuubire nti eyabuze ekibuuzo kino kitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.